dawa eri mu kigambo kiri mu kitako kigazi kirimu ebintu bingi naye Uganda mu kutwalira wamu okwawukanako ne mu Southern Africa eri wansi ensi ezirinaanye wansi yonna Uganda we muli abantu abawulira mu Katonda abantu beere manga bagamba nti Katonda yagamba waliyo Allah oba Yesu obaani bibuuzo biba bingi baba tebeera kye bamanyi lubaale n'ebisigadde naye wano mu Africa ezimu ku nsi eziwulira mu Katonda n'okwagala nga zimuwagala Uganda mweri Uganda dawe badde ejja okuva emabegako eyo bakadde baffe nga basiramula era nga bakola omulimu gwabwe nga bagasa abantu busiraamu myaka gye7 mawedde ezalinga esolonko emawedde ezalinga luddawa omuntu anyumirwanga ttaali n'anyumirwa obusiraamu naye abasenge gye bambadde naye nga gye batudde wamu n'okwagala n'okwalingawo wakati waabwe n'amanyi batumba gafaanagana wenyaga nti nsiraamu si abantu basiraamuka mu nsiraamuka eyo nga teri abakowodde mu butereevu kubakowoola abatali basiraamu balabye ddala nga tubamalako abantu ne bajja n'enkola ey'okukakkanya obusiraamu nga baliwo nga ababuvuma ababukakkanya abasiraamu tebasoma abasiraamu batunda byennyanja abasiraamu bakinjaje basiraamu buli wansi abamu ne bava kweyo ddaala ne baleka n'okusoma Kulaani wali ndi musallina okuba nalukuli wabakuva saala n'ebyo ne bajja nga bakakkanya obusiraamu paka Allah nga bajja kyasa eddiini yeeno naleeta abavubuka abaali abato ebiseera ebyo ne batandika okukola omulimu ogwali omulungi nga bakowoola abantu okuyingira obusiraamu bakowoola nga bakutte Qur'ani era simu kusula ezasooka okukowoolwamu abantu bayingire abatali basiraamu nga babuuza nti abange ye Muhammad yakola kyamulungi nga tubalakasoli tabaraka wetandikira tabaraka nga tugisomesomera ne Yasiini k'abantu banyumirwa ekyavaamu nga tukwata ku Bayibuli lwaki twakwata nnyo Bayibuli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man alifa rugata qawm amina sharrahu omuntu ayiga olulimi lw'abantu mu kitundu awona enkwe zaabwe kyategeeza mu hadithi eyo ye hadithi ekkiriza ffenna okusoma ebitabo biri ebya Bayibuli olulimi lw'awano mu Uganda lwa bwino tulina ebyaffe namwe mwina ebyaffe twagala tukimenyewo netujjawo n'ekigambo ekigamba nti makana nasa illa ummata wahida fakhtalafu abantu bonna baali kimu ate kati baawukana ki nga tuli bakintu kimu bannaffe abatali basiraamu baawutuwuliriza netubagamba ekyaddamu waddeyo kye bayita okubaganya ebirowoozo kubaganya ebirowoozo nga beekubiri nnyo mu Bayibuli netukakkibwa olwa hadithi eyo tusome Bayibuli eri tugimanye nnyo kigamba baleeta obujulizi bwabwe tusobole okuwona enkwe zaabwe bwe twamala okuwona enkwe zaabwe netandika okuyiga enjiri eyo enjiri neefuuka number 1 mu Uganda Allah yagera abavubuka emyaka gye8 emyaka gye9 baali batandise abavubuka mu myaka gye8 be baali bayita abasiraamu ab'amaanyi abatabuliga ab'amaanyi baalinga banjiri lwaki ab'emyaka egyo be baatandika okusalira mu luguudo edda abasiraamu kana yakutumuna imanahu abasiraamu bakwekanga imaani zaabwe okuyita omusiraamu kikuswaza mu Kampala lwaki abasiraamu temwasoma temwinayo muntu ine yasoma siraamu babakakkanya nnyo nga mini yavuddewo kati abambi abasiraamu nga bonna beekwese buli mwatyo omuyita omusiraamu kati abasiraamu ab'enjiri oba enjiri bwetandika okukola daawa nibaliko okuvayo bali beekwese mu bisiguusi nebambala amakanzu nabaana ab'amaanyi mu busiraamu babwagala ennyo ne bayingira mu njiri basobole takbiiro zikuba okufuna amaanyi kwaza omusiraamu netandikira mu mbeera nga gayira munazzamu biajiri gayiri munazzamu teyali nti system ibweti bwetutambulirako naye nga tutambula ffenna kinyumo busiraamu tube nga tubutambuza tetwali munazzamu munazzamu kitegeeza twaliwo organization twaliwo kiki naye nga buli muntu awuliramu obusiraamu abwagala tugenda ku luguudo wali netubwolesa twatandika emyaka ngaogyo bujajja gigira abantu ekyo ne bakyagala ate abantu ne bayongera okusiraamuka abantu tebasiraamuka netufuna fitina okasamu abantu beyongera fitina zeyongera okujja challenge zaalimu nnyingi nnyo era abatabuli abasiraamu abayitibwa abatabuli
abatabuliga bedda bava mu njiri era groups nga boziraba zonna baali banjiri lwaki enjiri yabo groominga tebasobola okufloatinga outside knowledge outside bwetu bweyatambula twafunangamu challenge for example twagendanga emasaka eyo nga tebawuliranga ku busiraamu ng'esaza lyengeri atali abasiraamu ne tubatwalira obusiraamu twalinamu abasajja abasoma nka katikisimu abasajja bali bamanyi enjatwa z'abali ne bazibaatulira ne babawa challenge abadde basiraamuka babishopu abaaliyo nga ddungu naga nti nedda tetujja kukolagana n'abantu bano okuggyako bajja tumanyirewo abantu baffe kwe kusiba okwakusooka mu 87 ne batukwatira Masaka nga tewalina nsonga mu kirwaki musiraamula abantu bonna ne batusiba mu makomera era ate bwe batusiba ne batwongera amaanyi kubanga twali tetuwulikikangako nga tetuwulikika naye awo tetuwulikika omulimo gugenda mu maaso. Seeka Baguma oli omu ku basajja abaludde ku mulimu gw'okukowoola abantu byali bitya gye tutaali? Alhamdulillah mwena baliko tugamba nti subscribing sharing Dawa TV tekijja okubeera nti kitwala omulimu maaso n'olutendere lugaggase Allah atukoledde enteekateeka olwaleero tugiyitako ne bakaawonawo nga Sheikh Mutumba oyo. Lwaki obayise bakaawonawo? Lwaki muyise kaawonawo? Sheikh Mutumba oyo bw'olaba nti y'omu ku bantu abakwatibwa nako ebiseera ebyo emyaka gy'ekinaana eyo 87 bakola daawa abafuna bulungi tegeeza nti yabeera kawonawo veterani mulambo oyo yasimatuka enjega. Ekyokubiri nti ye muntu eyajoyininga bakadde baffe emyaka girife nga tukyali batooto abafuna bulungi n'abeegattako mu myaka egyo Bashe Mutazinga abamanyi n'abalala twatambulako nabo twabawulyako nga tuli mu masomero twatambulako naye ye ayinawo enkizo mufunze nti nga bumulaba ekigambo ekyo ebisoomooza daawa mu nkola yaayo aya gye watandise okusoma Sheikh waffe Mutumba alina omuwalimu ono gwe yagikwasiza era ye gyagenda okutunulako yokayoka gitema gyagenda otambuliramu ate ekyomukisa omulungi ne tuyita ne alikyesa bulijjo abantu abadde nga bajja mu ejjukutono basaba alikyesa bannaye tuli naye wano ono omusajja yatunula Kolaani okugaanira kweri okwetambula abantu bagyagala gyogenda okuwulira wano saba Allah musaasire amugenda era ejjuzo endala zaali mu kuleeta insha Allah Allah muwa amaanyi yali juzo amma ayako tabaraka kabisani anenda ali mu studio jali akola atya azileta cyangwa kubanga yino nayo kola yaddawa shehe nayo kola yaddawa so ebisomoza nti okusoka mu aya gye walese kweguli mu aya gye walese ndekana bwe kintu kimu nti kirete ka background katono nnyo nti ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana wal maw'idati al hasana chenjagaddemu aye gwayeresho chenjagaddemu nti muntandike y'okukola omulimu guno abava Saudi nga Sheikh Mutumba bwagambye bwe bajja mu kifo ky'okwegatta ku mulimu guno olw'okuba nti balina ebigendererwa byabwe ebirala bate bakola offices ez'enjawulo mu kibuga era nga tuzimanyi ofuna bulungi ebyo bintu byali byaggwawo bayitawo myaka gy'ensanvu nakati wano interview yali wakati w'emyaka gya 8 wano okuva mu nsanvu wati baga mingi yali yabijjawo kati bwabijjawo obusiraamu ne butereera kati wano abatandika okuva Saudi okujja bo buli yavangayo n'alabanga ayina ba followers n'afuna office n'ateeka wagitadde nga office ataddewo yaki office yiye agamba ya busiraamu oba ofuna bulungi nenga ye mukulembeze nano sanga tulina media natete no sanga tulina media kawempe sanga tulina media koto tulina media wa nga tulina ba media bachi banje lye kushenyi nga wali embarara nga wali embarara wali amini yali yakola yali yajawo kaka byafekitinga bita da'wa buli muntu yagaya nga wali ng'amaanyi alina n'abagoberezi alina teyafanga yo kiki kitambula mu busiraamu naye obuvunaanyizibwa waffe mu ddiini eno kukusaasaanya naye nga tukusaasaanyiza tuli wamu tu buli eyajjanga ng'alina bwiro kubanga ebitabo basomanga bimu aya ze zimu n'amasala ge gamu n'olwokuba nti omuntu yabeeranga nga yanoonya ekyagenda okwekwatako nga gamba bano tetufaanagana kino obufuna bulungi nga n'enkuza y'ebirevu ng'abantu bayinegeti bw'olaba omuntu akikuza bw'ati tetukwatagana naye bw'olaba omuntu akola bw'ati era tewajjawo n'eŋŋombo
eyokubeera nti bwe tuba nga twagala abo tulina obempozingako okukola sunna kwegamba ekirivunga kwekiri seeka kwekiri empale ngeri waggulu era oliba omutondera salamu nga gwe tekiri kamala kwetegereza okisala oba tokisala oba ofuna bulungi kati amasala ne gabeera mangi ne gafectinga ki dawa kati Maw'idha al-Hasana eno negaana naye nga obusiraamu obutambulire bwetutunuulira nabbi saa salama ng'agenze Taifa bamukubye amayinja singa yalife olwaleero abalese division mu busiraamu wano Taifa tewandibaddeyo musiraamu n'omu nabbi teyavuma ku muntu oba ofuna bulungi Depe kyetwakola ng'abavubuka kubanga tufiira irimu nyingi tusanze abali wano bazayi tebalina irimu twayise bakabalaza aba mawuledi gaabwe bafumba babidya aba bakafiri nakinaki seeka ne tweyawula ne twetematemamu ng'ate mu bidya zaabo abantu basiramukanga tetukuza bidya ku Dawa TV oba ofuna bulungi naye handling yali etya Maw'idha al-Hasana eno nena kabaka ground katono Allah subhanahu wa ta'ala alina aya mu surat لما تينا بدأ بسورة الأنعام لما تينا بدأ بسورة يوسف بسورة الإمران أنا بشكم موابي الله سبحانه وتعالى جاكم من اللي قاموا بينجا يبيموا ملام إنما إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها يكما إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا بكل الدعوة من ما بجاجنا مجيكون era bajiwagira ate mbeera Allah batanzira ati bo kasitambula abanga mufunya akalungi mu da'wa tunakola ki tebakyagala naye obuzibu ne tukusanga nga mulimu abatayagala da'wa nga basiraamu benyini nga musiraamu naye nga tayagala da'wa nga musiraamu ate nga muwalimu naye nga tayagala ki ng'okusiraamukako omuntu kimuluma nga kimuluma waliwo omusiraamu yatoola shahada ku sipiribwa nali nabavuga benda bagamba nti shahada nfu alina okugiddamu gajiddiramu eki tajogedde bulungi anti waali si watu basimanyi mawuledi n'ebirala oba ofuna bulungi kakati mwabo Allah n'agamba nti tuli ku Maw'idha al-Hasana kubuulirira intasbir singa mugumiikiriza ne mulemera ku ekyo ne mukowoola watattaku ne mutya Allah la yadurrukum kaiduhum shay'an enkweza batizaki zigenda bagasa ebigande zeetambula mu mbeera bweti njaba uchokulabira ko kutendekere kubiri Makerere Makerere etandika mu mwaka gwa 1920 mwezi 22 nga college igiza bya kubajja n'ebirala mwaka gwana mu omwenda ebera university efuuka university bino byenjagadde mu kusaidia dawa nti waliwo abaana ng'omwana omusiraamu okuyingira kubanga ali kuliwa Bangereza ng'omwana omusiraamu okuyingira ng'ateeka okukyusa erinnya era wayingiramu abaana nga bamedi yali Muhammad nafuuka medi oyo yali mukama wange Allah musaasire beba ku baana abatandikawo abasiraamu abayingira naye ng'asoose kyusa linnya okosi ngoteekwa ddikyusa kati mu myaka gwa 52 ne wajjawo abaana mu mwaka gwa 54 ne wajja bamayanja ba Abu n'agaana okukyusa erinnya ne bajja ba Yusufu n'agaana okukyusa erinnya lwakuba yamaliza ate ng'alitazi oba ofuna bulungi n'abalala kati bwe bagaana okukyusa amanya ne babadimiitinga ne baga baali bagezi masomero gye bava eri buddo oba baali bagezi ne bagamba kati oba bagaana okukyusa amanya tubaleke anyway tubaleke ne babaleka bano abaana bwe babeeraawo bafuna okusomoozebwa kungi oba ofuna bulungi nga baboolebwa n'ebirala ne bagumiikiriza basoma mu myaka ejaddako ne wajja bayimamu kasozi ne bagamba tetujja kuwangaalirawo bwetu tutekewo ekibiina ne mu kibiina kino tujja kuba okusomoozebwa kungi chaneli zaali nyingi nnyo imamu kasozi tujja muleetako wano lumu kibiina kyekyo mumusa ne bakitandikawo basentongo n'abalala ng'ekigendererwa kyakyo kutambuza da'wa obafuna bulungi olw'obugumiikiriza bano ba Yusufu bwe bakola ba Abu Mayanja bwe bakola n'abalala actually mu mwaka gwa 55 ba Abu Mayanja bwe bafuluma amawulire gaali ebungereza gaaliwo Makerere University efulumiza first Muslim graduates nga bali bana gaali mawulire teeka mu nsi yonna the rise the sun ne gafulumya naye abaana bano bagumiikiriza olwaleero almost 50% Makerere University basiraamu. Allahu akbar. Ekyokubiri mumsa Makerere Muslim Students Association ebintu byekoze bingi era emizigiti erina biki ekoze charity na buli kimu naye bayise mukola ki mukugumiikiriza al-Hasana naye kati ffe abatali bafactionalists abawalimu abudde Madina abudde Sudani abudde wano ffe bennyini fa abatadde divisions mu ddiini dawe egenda kutambula
mweke nyini mweru maluma ekifo ky'otambuza obusiraamu maaso. Ekyokusatu nina akagambo ke naseereyo ne ŋŋamba nti fe abavubuka okuzzaawo image entuufu eya da'awa tuddeyo wansi eri bamakadde baffe basheekeezaala tufukamire tubeetondere bwe tunamala okubeetondera tubeegatteko lwaki olw'ensonga nti bwe twajja image twajjiramu yali ya bukambwe osanga muzeeyi ng'akolokota ekirevu nga tumukavuwaza bw'abeera nga kuyoga batakyali sitani twabaziikanga nakubaziika seeka nsaba osimbewo akati awo wennyini ng'asimbawo akati tukomyewo image entuufu ya da'awa. seeka Sematimba tukwaniriza ku panel olwaleero nate gwomu ku basajja ensi bekkiriza nti Allah njagala asooke ntandikiraawo nina ensonga lwaki njagala addeko oluvannyuma challenge baseeka bazoogeddeko nsaba otandikiraawo. alhamdulillahi wakafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ba'd. abatulaba era abatugoberera ku Dawah TV tuli basanyufu naddala nze mpaticula kitebe eno Allah yagitandisa nange omuntu kiki omu the research desk oluvannyuma nendeeta baganda bange Hassan the researcher Ibrahim Abubakar Sempala netugenda natugattako tugenze tugaziwa mashaallah kakasa nti abaami bantu bagenda kutulekanga ku myezi bagenda kubeeranga bajja kujjanga babikyalireko tutambule mashaallah. obuzibu obuli mu busiraamu naddawa da'awa okutandika mu mbeera yonna gitya ntegerekesa bulungi tutya okubaako kyetukola nti natandika ntya tukkirize nti obusiraamu ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti bwajjanga buki bada al-islamu ghariban ate mugenda kuddayo nga buki abasiraamu bennyini baganye okutegeera value ya da'awa. buli asiraamu kekyengera akyesigaliza yekka tagattako mulala. omuntu Allah akusaddakidde ku ssente Allah akusaddakidde ku ki ku ssente Allah zakusaddakidde ate tozikoze eki tozikozesezza tosize daawa etambula okugenda muki mu maaso byebikyali ebizibu ebirinene bye tulina mu daawa nti oba oliawo kati singa tulina ne TV eyawulidde nga ku channel batunyinyiza ku channel gundi ngate ne ku YouTube kwetuli ku Twitter kwetuli ku Facebook gyetuli naye ng'obuzibu bukyali muki mwabo Allah basaddakidde ekyengera ky'obusiraamu n'essente n'abo sente baganye okutegeera balu yaki y'obusiraamu. owulidde tubadde twogeramu neseeka kyeso yakyodanadeko ati yandisoose owulidde kubanga omubaka Muhammad man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakrem kati wadde njagala mugenyi ono waliwo abatera osimbyayo omugenyi nga kakodyo bakayita akakodyo mu mbeera eyo nekitwagaddemu twale twogeramu wano nga tuli ku byafaayo byennabbingo akulaga nti mu butuufu n'abayambye establishment eyo okubeerawo nga bonna lwaki beebweru abayambya ettendekero lyaffe eryennabbingo eribangula abasiraamu abapya baali beebweru. abayo Uganda tuli ku ki oba tetulina sente wallahi seeka mu bintu Allah byagabidde ummeeno abasiraamu tuba 24/7 soba sente ezaffe zirimu baraka owulidde weziri naye okuziteeka mu kintu omuntu akwata gundi namba lukululana magulu 10 n'agikola n'agitaako sementi n'agijjuza n'agitwala egenda ezimbe kiki n'akola amawulire ntegerekesa bulungi naye nga okugamba nti twagala miliyoni 100 tutandike Dawah TV wallahi otambula n'oyogera n'okuwa nokolaki naye ng'abantu tebakwatase ayamukula akusindikayo 100 Allah akusindikayo 100 abayitamu ku maani ate nga Allah akyakoze eki
naye kati bano abalina bali kuki kati challenge tulina tife tuli basiraamu Allah atuwadde ne tudde mu bigambo bya muganda waffe ti abantu balina batya nnyo n'okweraga nti baki nga n'enkofiira atojjamba nga n'enkofiira atojjambala tumaze kuva daawa eno gye tulimu emaze kuvaayo owulidde mwandibadde mugisigamu nnyo mutambule kati challenge eyokubiri eriwo kati olwaleero essaawa zomugirabe ku streets kwe mutambulira nti otambula wano n'otambula ebikere 10 oba 5 oba mu bitaano n'osiŋŋaanawo omuzindaalo bakukolera kujja eryani kujja eri otegedde gwe oli kuki obayitako buyisi n'ogenda e Kampala n'oddeeka weesooza nga toyinza teekawo muzindaalo naabo tosobola kugamba nti naseeka bano bannange ke kaseera tubateekemu ebikoze eki ebyetaagisa buli kyebeetaaga tukiteekawo kuki ku mmeeza ebintu bikole ki kwegamba oli bw'aba tasobodde ye kikola alisiti anoonye abakikola abateekemu sente butusobodde allo kyatugamba nti wadda ku minko umma mwenna temusobola kukola mujja kusobola kukikola naye mujjeemu ekibinja mmwe bano abajja abafuusa ekibinja kino mmwe abasigaddeyo eyo mubasapootingi mubateekemu ekyetaagisa batambule ekyokusatu bwe butabunga buno waliyo akalala tubadde nga tujja tukanukula supplement katabako okalabe soka okatwatekawo okawulidde okawulidde obuzito bwako kazitowa kakati oyinza okukawulira akawuluka naye nga muganda wange ebintu ebiri munda omwo tugenda kubira kulwokuna inshaallahu taala owulidde kebera ku page 2 manya kupeji wanososezawo omutwe eki waliwo hate speech atadde ekifaananyi kyani ono Dr. Zakir Naik omusajja ali muki ali katara yiri eri ntegerekese bulungi gyawangaalira naye mu nsi ye bamugobayo bamugoba mu nsi ye n'awaŋŋanguka lwala ilaha illallah bogo bakulembeza hate speech naye nga otunudde babaddemu bunaana okwogera olidde olwakikiri bano abantu baliko ki byebamuvunaana okwogera biri mu Quran ngera Allah subhanahu wa ta'ala wayundira alladhina qalu mufulume mukole ekyo mubategeeze ekyo kya Allah n'omusajja ali ku kyabiro kyani kya Allah kyomuvunaana tyakumugenda kiki Christmas yaabwe ku chapter 2 nebagamba nti ebintu abasiramu egamba omutwe ogamba gutya the good deeds Muslims have to do to attain Islamic Jannah sekakyeso tuvumula wabuddamoso bwebikola ebirungi bwa mbu sitakumwandiisa bwabasiramu bye balina okukola mbu okuyingira ejjana naye tugamba bbi basobola kulwokuna mulabe challenge bannange kyetulina bannaffe byebagenda batebatembeya ku street ate ekyennaku mwenga muli eyo mutudde bateekako n'obujulizi wallahi bateekako enziro bojja obujulizi olidde wetunatuliiseemu ddamwe abatuwuliriza mujja kulaba nti mu butuufu tugwanye okubeerawo tutereezera mmwe obanga luyita bali mulundi yagamba nti bannange mukyali eyo naffe batuguddeko olutalo sente zafulumye nga zirwanisa ki yabyogera isigadde ddedde mubuuza naye ngaekikulu kyeki nti tubagamba nti challenge zetulina mu busiraamu bannange ennene challenge zetulina mu daawa ate zo zisusa obuki obunene obusiraamu nga general bulina ebizibu byabwe naye daawa gye tulina ejjudde ebizibu biki binene naye ngaate ensibo kwaffe basiraamu masha Allah barakallahu fika wa jazakallahu khairan tulaba weka genda maaso n'okusharinga ate taginga abantu abawerako bafune kukyengera ekya paneno olunaku olwaleero pressure engeri gyepitiriddeko obungi mukkirize ngende eri mukadde waffe Seeka Ali Kyeswa ng'atubuulira ku ebyo ebizze bisoomooza daawa eno mu musiraamu tulabika nga abantu tetunnaba bakoola kimala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullah. Tubaza Allah tabaraka taala ekitiibwa akyatuwadde obulamu awateeka okukola ssente za buli mwezi masha Allah era nateeka mu balamu abatali ku bitanda alhamdulillah
ate n'atwa n'obulungamu n'obukkiriza tusababirenga ateekamu abo ababifunamu obujjuvu bwabyo. Amen. Tubaza bashekhe baffe abasoose bashekhe abakulu dada Sheikh Muhammad Mutumba alhamdulillah y'omu ku bashekhe bange benenyumirizaamu ennyo era nanedduwa gye musomera buli kaseera nsaba Allah ajjanukula emyaka Allah abaye n'emyaka gye mugerera nsaba Allah amugeremu emyaka emirala ameka asatu ng'atodde ku gijo Allah yayinuye nanyini mu mawanika gonna Allah ajje mawanika gali amwongereko ameka asatu ate nga asatu ago nga ga service ng'alina amaanyi byonna kubanga Allah amusaasire y'omu ku library zetulina mashaallah amusaasire. For example nga kutono nnyo okushiika bayongedde nti buli omu kubalina taarikhi ya ddaawa mu myaka gy'ekinaana yaliwo nga muvubuka kijana ebintu kirabanga ekyokusaaga nojja kulaba nga abantu abasinga kati betulina mu Uganda yaffe bagamba Uganda erimu ku nsi esinga population majority nga bali myaka mito bali biro 30 ojja kulaba nga abavubuka abasinga bali mu myaka 2 babazaala mu myaka gya 12 is late chambers mukomero ya chenda so kati ebyomukinana mu nsanvu abamu tebabimanyi ate botamanya history wo temanya gyogenda. For example abamu siramu balowooza nti buli omwaka wagala naye bwosooka noddeodde amukolange emirimu teri Allah rasulu gwe yatuma wabala yasanga resistance olwokibeeta rasul ne nabbi n'omubaka oba messenger ne prophet ba prophet be babali nga bali bantu nga banjawulo nga bakola ebyamagero nga bantu ba Mungu ngera abantu babalaba bakola ebyamagero naye nga tebena Allah tena message yabadde nti gitwalira abantu gituuse eri abantu so ate Allah yawa message nti gitwale ewa abantu n'agijja mu bantu be baalimu n'agifulumya ebweru Allah namu message nti gitwalira abantu ba rasulu bonanga muli ba Ibrahimu ba Lutu ba Hudu ba Isa bonna basanga resistance era bonna bayitibwa abalalu sahirun wa majnun bagamba nti oyo mulogo oyo mulalu gwe baali bakwiseko omulalu olw'obusiramu baali bakwiseko omulalu rasulu bakimuyita ne babakuba nga ne bagamba nti gwe tujja kugoba emiggo gwe tujja kugoba ku kyalo so aya empitirivu nnyo 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 sahirun wa majnun gweoli mulogo olina mulalu so kirabademu kyekiriwa waliwo negative energies oba forces y'omutonda ya Allah nti Allah amaloteekawo amazima ate n'alekawo ne shaitaani ate nga shaitaani yeerayirira okulwanyisa amazima n'okubuza abasinga buli ajja okuteeka abantu ku kkubo lya Allah alwanyisibwa ng'alwanyisibwa ki ng'alwanyisibwa min aljinnati wannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wannas shaitaani yennyini ye mukulu mu kulwanyisa obusiraamu kati ate shaitaani si yajja directing wabula ayina amajege nga gugomwe muli amajini ayina n'amaje mu bantu ate amaje ga shetani mu bantu tegamanya nti fe tuli maje oli abuluzinga obusiraamu oli tabwagala abuwalana abukonjera abatumya abusiraamu ze banta basibira wakisibagala abakola bino ebyenjawulo aba ali muki ali mu department eno shetani tukibagademu kyekiriwa obusiraamu abavubuka mutegere nti bwalwanyisibwa era bujja kulwanyisibwa Sheikh ategeeza nti ddaawo eno ey'enjiri bwe yejjanga amini wevaako musome taarikhi obusiraamu baatulugunyizibwa n'okuttibwa bitulira enjawulo abaasigalawo ne baggwamu confidence ne esteemu n'okutya ne beekweka nga batera okuvayo nti ndi musiraamu n'okwambala enkofiira ddaawo eno bwejjanga abasajja batanza okuvuma obusiraamu baagala okumalirawo ddala Allah n'asula abaddu be basheekhe Walugembe basheekhe Mutazindwa bakutte basheekhe Mutumba abo ne bakomyawo ne batandika okukola enkuŋŋaana mu Kampala wakati obusiraamu eddiini entuufu naye ng'ate bazze lwabali ababadde bavuddeyo nga bavuma obusiraamu n'okubujerega abasiraamu basinze ekibokisi ekya bulaaka ejjenja eriri emakka bo balebe nti bagenda kuvuma kiggweyo Allah n'asula bye yasitula nefuuka ensonga esiramuka abantu abangi so kitwabadde mu confidence nevaawo so amaanyi ago agalwanyisa tegaggwangawo so tubeere abasiraamu nga tumanyi nti eddiini yaffe gye tulina sanga ateekemu abo abagenda okubeera kutugisaasaanya naye nga zimu ku challenges zetulina Allah yeetaaga obumu atasimu bihablillahi jamia Allah katwekwate ku mugumu wagwe obugumu tetugwawukanako aya nyingi nnyo aya nja Allah ategeezaawo billahi minash shaitani rajim nti walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir nti abatali basiraamu both they are allies of one another bakolagana
bayambagana balina unity in diversity namwe abasiraamu bwe mutaabe n'ekyo mubeera bumu yes mubeera mwina kino kibano begundi bano begundi mubeerenga ebimu ebiri naye nga mwina olukiiko olubagatta tulina olukiiko emmeeza ab'ekibuli kwe batuula n'abasikulimu kanso n'abasalafu nibagamba naye busiraamu busanze bizibu bino tumanyi balinze tukoze tutya okukolaki naye olwo ali eno n'oli ali eri n'oli ayagala kubuuzawo ekindi buli omu ayagala kulaga nti yewamaanyi so nti ekintu ekyo kituufu era buli aba n'enkola eyo allah ajja mubuuza so kati tukubiriza nti emu ku miziziko egirimisiza obusiraamu kubanga amanyi gaffe ganafuwa olw'obutabala muki nabumu obwo era neddaawa enyini progresi yaayo neba affected era nekirala ekiddirira ekyo nti tetulinawo joint council eri authoritative ey'obuyinza nga abantu abo bakituulako bamu kikosa nnyo lwaki bwogerako muno mu nsi ez'obusiraamu ezimu si buli muntu azuuka mbu awandika akatabo nti eswala n'ateeka ku street nti awandise nti okufuna wuzu n'ateeka ku street naye kati kitegeeza nti abantu balina emitendera n'ebitongole n'amatendekero ge bayitamu ne batongozebwa authority eteerebbwawo kesi ya uganda tulina okuba tulina authority nga etulako ebitiibyo byonna byonna okutongoza bamaseeka n'ebyetaagisa naye nga tuli azuuka gyazuukuse n'ayogera byayogera ne bagamba otoba oyasomerawa nga byayogera ate bitumerera n'ebyabalala mwe muli n'abalogo abeekwese mu kigambo sheekhe mweteka kulugudde isimayabo seeka asomeddwa ku basomi badduwa mulimu abalogo limu olusima seeka umaru namulabyeko nga toba bamwanukula waliwo si sheekhe masikini si sheekhe olwokuba tuli mu seeta bitegeera oli wayambaleko fe nekanzu n'agegenya oluwala kugamba nti seeka so tulina n'abalogologo ngamba abafuusafuusa beekwese mifaananyi kyobuwalimu naye kati osikulimu anaabaawo n'amweŋŋanga batukira ku saidi eno tebali nti lwaki bampalampa katuliokuba ewoberawo embiranye galwaga lwaki mumunveeko munamu so kati kitwagaddemu nti obumu buno butukosa kinene singa tuba allah aduwa obumu obusiraamu bujja kuganyulwa bunene kinene nnyo so kweyawulawo kwaffe yemu ku challenge ennene ekusaddaamu daawa n'obusiraamu era allah tajja kussa nasuru ye okujjako lwakusalasira kwaleetako obumu n'obumu ng'ebyo bikyali mu mitimu gy'abantu naddala abanene toyinza kubanga olina obukyayi ku musiraamu la ilaha illallah naye ng'ate otubeerako n'abateera la ilaha illallah nemuteeka n'obagona mu kifuba naye ng'ate olina wa la ilaha illallah oluusi mwenna mulina n'ebirevu oba mwenna mulina sugida naye ng'ate olina akakukuuzi kuki so katugamba nti obumu obwo bwetaagisibwa ekyokubiri emu kubikosezza ddaawa awareness okumanya kw'abasiraamu abagobereza abatali basheekhe abamu beerabidde sheekh sematubanga wagambye abamu beerabidde obukulu bwa daawa kukoola abantu okujja eri allah era ngaokoola abantu okujja eri allah kugulimu emiteeko emeka ebiri okukoola abatali basiraamu bakikiriza obusiraamu n'okusomesa n'abasiraamu se okunywera naye ate abamu beerabira nti odaawa enkulu nnamba emu yeyokukoowoola abatali basiraamu mpozi nga Saudi Arabia nti abantu bonna basiraamu kati paati eyo oba bavaawo ku levo basomesa basiraamu naye ffe abali mu nsi nga mwemuli tulina abasamize abakola batya bano bagamba yesu katonda bano basinza mizimu daawa eno enkulu tulina ogiteekamu amaanyi nnyo ffenna buli omu agikole mu ngeri ye ate olaba abantu nga bano abagikola ate nabo bakwatireko kubanga mu barasulu bonna betulabye teri rasulu allah gwe yatuma eri basiraamu teri rasulu allah yamuwa obubaka nti gwe nkufudde mubaka wange nzirisa eri abasiraamu basomesa wudu buli rasulu yenna allah agenda omutuma idhabu ila firauna innahu taga gende wantu mugende bonna barasulu genda mu quran allah abatuma eri abantu abajeemu abagambe bagambe nti la ilaha illa allah so kati omulimu ogwo wali atuwuliriza weebuze wiiki eno bameka bogambe la ilaha illa allah bakkirize bameka bokowodde omwezi guno yebana bakowoola olinayo gwe amaanyi gogamba nti buli mwezi abantu abo basajja nobateekamu amaanyi tunula kampala yaffe ejjudde abasajja badiployinga obusajja buli junction bataddewo abavubuka bataddewo buli junction bamuteekawo n'ekizindaalo ne microphone n'amazzi nesenze bebagenze babawa babatadde mu buli junction tuli mu keesi ya uganda kkiriza yesu goloza terikukwatako naye omuntu yenna okukowoola ekitali allah nti ng'agamba abantu bakikkirize ekyo kyokka aba alwanyisa quran
goyinza omuyitako n'otabiwuliriza naye mukyala wa Jabbitwa omwana wa Jabbitwa oyo lyayogera gwoba tebikukanga bigenda kusingira mu bantu bo omuntu yenna bwakooya abantu nti bakkirize ekintu kyonna ekitali Allah nambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abagudde olutalo ku Qur'ani ne ku Busiramu goyinza ojja bikukwatako so kati tujja kutesiri akubana siri abigonde wabula lutalo lwa bigambo na kusomesa abantu n'okyo kusaba Allah berenga Masha Allah Allahumma amin tukweyanziza mukadde waffe Sheikh Seeka Ali Kyeswa barakallahu fika wa jazakallahu khairan mukirize Seeka Idi ubegasebo bangambe ina aya gy'okwokinzaawo nsaba ssebo ogitutemeretemere alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim Allah tumwebaza akyatuwadde obulamu ekyo nno kyabbeeyi Masha Allah tukyebaliza Allah mulimu olwaleero abagenda okuyingira mu mayumba gaabwe agayitibwa kabuli ate waliwo Allah batadde mu makomera ate waliwo Allah batadde ku bitanda abuuzabuuza nti obudde bukedde tamanya ababukedde Allah agenda amujjako okutegeera baliira mu mpiira kitegeeza nti fe tuli bamukisa nnyo baliko oxygen challenges zetulina zompitirivu tetuyinza nakuzimalayo akadde kabeera katono naye nga tetunatuuka mu challenges ezo nibya ekigendererwa abantu eniya zaabwe ziri kuki kola amannya na bitiibwa Uganda omuntu bwe watomuyita Seseeka aliza n'okunyigira n'omuyita amannya ge n'omugaa nti gwe Idi akanyiiga eniya eri kuki kwanza abantu bebaga nti fe tukola da'awa eniyayo eniya eri kuki zayo akatambye mabega bakadde baffe bawangayo amataka naawe naga nti mpatdeyo eri obusiraamu nennaku zino tutunda amatunde tegereka bulungi naam naga nze mpatdeyo eri obusiraamu naawe yika z'amataka okyakirabawo olwaleero agezaako kugamba nti kampeeyo tegereka bulungi awaayo ng'alinga atawaddeeyo era amala kufa ne balyoka babuuza ekyapa yakibawa ti abaana bwe bakirina eniya eri kuki kwanza eniya z'abantu ziri kuki lwaki bakoowoola kubanga Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abagamba nti mukkiriza mumaze okukkiriza Allah yagamba nti idkhulu fi silmi kaafa muyingire mu busiraamu mugweremu toteekayo ku kigere kimu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wamala okumutuma n'amuwa obwannabbi ng'aweza emyaka 40 teyasooka kugamba bantu nti musaabe yasooka kukoowoola bantu nobakoola kyobalaba nti gwe bw'osanga Peter mu muzigiti nangandi amanya go gwani nti nze Peter n'omusanga n'omudaali ono nawe weebuuzo n'akimyewo kiwono nawe obwongo bukugamba nti wano wateekwa kubeerawo basiraamu kati challenges zetuyina esookera ddala niya z'abantu niya ki abantu ze balina kubanga oli ayinza okubanga mutuufu musiraamu yasigaza nkofiira alhamdulillah omulabira mu kifaananyi ky'obusiraamu niye eniya y'omuntu eyo niya ki olwaleero okwetematema Seeka gwabadde ayogerako buli muntu ayagala bamuyita ekyo kye bamuyita nze ntwala bano nze mpulira abasiraamu babagabana ogaba n'abasiraamu nanga nze ntwala bano era balina kumpita bwe bati nze ntwala bano balina kumpita bwe bati buli omu ayinamu ka sekita kakulembera era mulimu abantu abalowooza si bonna naye mulimu abantu abalowooza nti obusiraamu bulina kubeera Kampala wokka kati gende Karamoja bw'otunuulira Karamoja ayinza okukola disitulikiti nga 6 eryo ettundutundu libeera ddene disitulikiti 6 naye abange tubuuza maanyi ki ge tutaddeyo nga bw'olaba obungi bwaffe wano mu Kampala kubanga bw'oyogera ku busiraamu Uganda buli omu asooka kutunuulira Kampala bw'asooka n'atunuulira maanyi ki ge tutaddeyo ebyo twali tuwaddeko Karamoja
nga tuli ku mirimu gya daawa tuzimba wali masigidi ne mufumba omukyere ne gusiriira ne mugabula abantu ne beebaza nnyo nga sikigenderwa nti gusiriire muli bizi wali muzimba muzigiti kyere ne gusiriira abantu ate ne bagwa ne bagwebaza nnyo naye eno Kampala wogufumbira ne gusiriira banza nokubuuza nti ani alidde bino ani afumbye bino naye nga bano bofumbira omukyere wano ku muzigiti newaka bafumbye mukyere nankoko naye nga baganda baffe gye bali eyo mu butono bwabwe kubanga ng'ekaramoja batono oyinza n'okusanga ekyalo kiramba kye bayita ekyalo nga kuliko omusiraamu omu ekyalo lwakoma bagenda ekaramoja mukoma mu bibuga naye bw'oyingira diipu eyo mu villages genda kilomiters 3 oyingire munda eyo ng'omuntu tatuukangako na mu kibuga ky'ewaabwe ekyekotido oba mu moroto takituukangamu netukugamba ekibuga n'ebyamulimu sotuukayo talina mpale webale nnyo mu kibuga tebakkiriza atalina mpale mukatabu netubuuza nti gwali mu kitundu ky'e Kampala gwe bayita ebitiibwa ebya gundi kaweefube ekigwotaddewo okutuukayo eyo olaba challenge ze tulina wano mu Uganda wabaddewo omusajja abadde yeeyita Katonda okumala ebbanga naye nga tulina ab'ebitiibwa wano abandisinise delegation negenda neyogerako naye nekankana netugamba nti kaweefube eki gwotaddewo omuntu oyo mweronemu nga mmwe ab'ebitiibwa kubanga Allah abasitudde eddaala mwogera abantu ne babaguliriramu kaweefube eki gwe mutaddewo okubeera nga batuuka mu kitundu ekyo bagende eri omusajja oyo kubanga omusajja oyo abadde tagoba bantu mugenda mumutegeeze ti gwe toli Katonda ne kaweefube ekibuuzo Allah tagenda babooza ku musajja oyo kaweefube eki gwe mwateekawo naye yeyita Katonda okumanya nga yeyita Katonda mulimu n'abamukkiririzamu nti yabatonda ekyokubiri waliwo n'abakkiriza nti be bannabbi be ayina ne bannabbi be naye ngaeggwanga Uganda sebo tulimu n'ab'ebitiibwa ab'enjawulo mu saidi ey'obusiraamu kati challenge ezo zitukosa nnyo ensonga Seka bujayogeddeko akandi ey'okwetemaatema kankola ekyokulabirako ng'omaliriza Seka tetugenda ne tukoowola abantu Allah babalunyamizza tubajjayo ne tubaga mujje mugende musome ku ddiini tulina hostel Nabbingo ku luguudo lw'e Masaka n'emutundu awo bw'otuuka e Nabbingo awo ku luguudo lw'e Masaka hostel kumpi nnyo bodaboda etwalirawo 2,000 bonna tubajjayo ne tubatwala ne tubaga nti mujje musome eddiini eno ku bwereere ne bayingira nga tebasasudde kitegereka tosasula yadde 10 okulya kwa bwereere tayiri ya bwereere emifaliso tugina tojja nakyo owa tayiri toyinza musuza wansi ebitanda weebiri kati njagala gwe ali atuwuliriza atulaba alina seekawo gundi nga bamagabana nze ndi wagundi waliwo omusiraamu oyambuzaako nti gwe seeka ogwawa nemugaa nti abasiraamu kati mugwa bugwi bwozi oyo akutwala nti hostel eyo y'abasiraamu bapya gwatukulira wali otuuseeyoko era wona Nabbingo kumpi awo kutuukayo obutuusi era ajja kugamba nti mbiwulira naye nga tubadde tugende Karamoja saawa eno gende Karamoja batwalirawo 7,000 naye nga tubadde tugende Karamoja ne tujjayo abaana n'omuleeta e Nabbingo awo tegereka bulungi n'asoma eddiini eno ku bwereere naye nga facilitation oteekwa okumupakira okumujja mu kyalo gy'awangaalira n'omutuusa mu tawuni y'e Kotido n'omujja mu tawuni y'e Kotido n'omuleeta e Kampala n'ava e Kampala n'atuuka wali e Nabbingo n'onoonya w'anaasula ky'anaalya n'okulya n'okutayirirwa waliwo gwe batayira ne bamubba ejirita n'afuna omusujja ng'oteeka okumwetikka omutwale mu ddwaliro si lyakojja bateekayo sente kati bwe tubanga ffenna tuli kimu nga buno obukundi buvuddewo gwe sooka obale baseeka baatugabana naye tugamba nti baseeka bano abaatugabana bakadde bafe abaatusookawo bawangayo amataka naga nti mpaddeyo ettaka bo bakozeewo ki okulisavinga ebyo bye tuyita ebyaffe kiki bakozeewo gwekyo tekikumala kugamba mu butuufu
okwawukana emyaka gibaddewo ekimala sekayidikiriza ngenda kuddira mu ddakiika ntono nnyo maaso awo. Seeka Mutumba, abavubuka ennaku zino tukoze eddaawa naye bagamba obukambwe bususse n'embuulirira erabika si nnungi. Mwakikolanga mutya okuyita abantu bajje mu busiraamu empisa y'omuwalimu? Daawa emyaka gyonna gyebadde etambula nagambyeko wano nti yatandika bishakri gayiri munazzamu, tewaliwo kigendererwa nti twagala ssente, tewaliwo kigendererwa nti tugenda kuwamba muzikiti gwe guno tuwambe kino, so nga baabituwanga ku bwereere. Naye abaatulimu nga banyumiddwa ekintu kino ekyaddaawa baatukutukako nga Nakasero Zubairi Bakari ne gurupu ye ne banna abalala batambula ne bagamba ffe tusibidde wano Nakasero ne batuwa William Street bannaffe baatukutukako bandi Sheikh ffe tufunye kye twali twagala bapaakinga awo twafunanga baddona ab'ekika ekyawaggulu nga bonna bakolera busiraamu. Abakirimu n'eimaani gye twalina n'eimaani yali ennyingi nga teri muntu afa ku bya ssente, teri muntu afa ku bino. Naye problemu nti twafuna challenges ezayita obuzibu, njawukana z'abasiraamu na buli muntu kubako kyenoonyeza. Oli bwe yalabanga nti bwe bagamba nti daawa ey'enjiri abantu basiraamu kale tuba ne natiija ansa ziitu ne basiraamu seba aba nimubalabako. Daawa zino tezina natiija, tezina ansa, tonalungamye nnyo onaakoze bw'ati wabula mwavanga mba hamaasa akyamuka n'akyawa mukadde we ne muvaamu fawudha, abalina fawudha, abalina ifraadu, abalina gurupu zonna zaava omwo kati mwezaava kati paka bwe balaba nga ffe tusigadde tuli ku layini ekola ekyaddirira bano abalimu hamaasa okukyamuka abalimu bagiyita ifraad. Ifraad kitegeeza kutegeera obusiraamu n'oyita ebukoma, otegeera obusiraamu oyiseewa mmwe okitegedde nga yalaba nabbi teyalamula bulungi, Allah ina byalekayo kibayita al ifraad ne tafrid. Tafrid kukakkana ate ifraad kubuuka mu bbanga kati baliko tulamulako nti mwe eyo si daawa. Daawa yeeno egyo byatandikira byonna ne bijja nga bimenyaamenya omulimu gwaffe okugumalamu amaanyi. Naye olwokubanga eno ddiini ya Allah basiteeka wabudde kye babuuza kino kimu, mukozeewo ki ku bantu bali batali basiraamu okuyigira obusiraamu? Mukozeewo ki okubasembeza mu busiraamu? Abantu abo batukwatako. Daawa esooka ddala nga siteeka kyesa bwagambye, daawa esooka ddala mu ddiini kola teri musiraamu kuyingira busiraamu. Okikozeewo ki, ofiisi ki etepolinze problemu yaayo nti yabasiraamu abantu bavudde kuba kati keesi tufunye okuva waleka mwaka gwa 9 okwawula mu busiraamu notukubako ekifuba. Keesi teyeyongedde, abava mu busiraamu bayitiridde, abavubuka bangi bali wakati awo. Ffe twasomanga bayibuli mu Warabu nga twandiza okulaba ebizibu ebisa okujja nosoma bayibuli mu Warabu. Bwe lwasomanga bayibuli mu Warabu balina gamba nti abo babayibuli ntandika gisoma mu Warabu tukondesa eri muzikiti eyandisa okufulumayo ekakkane. Olusawo waliwo abayitanga abatabuliiki nga abasaafu tebanawo kujja, waliwo abayitibwanga abakalijjaata, waliwo abayitibwanga abasipidika, waliwo abayitibwanga bamubutadi n'abalala ebikoosi ebyaliwo. Naye gulu bali okubeera nga ganti akali nti ffe tufunye waffe naffe tufunye waffe kati nobanoonye waabwe. Fe olwokubanga twanoonya ssente mu ddaawa twali tunoonya mpeera Allah z'abaatuwaamu, twagenda mu maaso n'omulimu gwaffe era mugenda nagwo mu maaso otukoma ebituli otukafwaza otuyita bamubutadi n'ebyaddirira. Kaakati problem nga bwe nabagambye nti twali begayiri munazzamu, tetwalina nti sisitemu yaffe ejja kutambula bweti. Twalina gyebayita jihadi intishaaru, kukowoola gwosanga okoola yingira obuki wayingira mu busiraamu nga Sekayidi bwagamba. Tetugamba nti genda saidi gundi kasaba ogamba la ilaha illallah tukusomesako kyetusobola netukusindika muziki gweyagala okugenyamu nobeera eyo. Kitegeerese era Allah atuwaddemu natiija, atuwaddemu ebyamagero bwe tusomesezza
gabakoledde muguno mulimu gwa ddaala tufunyemu badokita abalina masa tubalina tufunyemu abanene abasomye eddiini okukamala obuki obukamala naye okuba nti omulimu gwa obusiraamu omutuufu ekyo kiri mu butonde gubeera gukakkanyizibwa ensonga ki banne babakakkanya bwe yayingira omulimu guno ng'ava madiina alaba nga bya wansi tayira wagenda kufunira kikola nga bannamadiina abasinga batwala abantu makka bannamadiina abasinga balaba nga layaliku tekisaana eddaawa ya wansiisi ayakumamuterawo bantu fulege muli bamekeyo abagenda okusoma ddalasa tulinga 13 nti aha ya nkamidea naye bino ebyogandi wetandikirawo from 0 otwalakakibwe n'olwekyo daawa ezo gyevudde paka olwaleero obuvuyo bwonna n'obuzibu bwonna bwonna tandika mu mwaka gwa 9 paka olwaleero ogozanya okujjawo kati mugozanya okujjawo okwo tufunye abatali basiraamu abavudde mu busiraamu nga bangi lwaki bava mu busiraamu nga omuntu kukesa nti naye omuntu yava mu busiraamu nange nyenayo omuntu lwaki pulesa bagiteka kuba nabaddaawo bagituteekako netukendeeza ate mukukendeeza abalaniko okubeera nga twali solution ekisembayo amasomero g'obusiraamu buli ssomo ly'obusiraamu lyolaba wano eddene abatali basiraamu bawandiika application nga basaba bagenda kubuulira mu masomero ago abasiraamu olwokubeera nga balina okuparatinga neggwanga balina okubawa nti mwamwe mujje musomese abokujja ekawempe ne balyeka nga balitabudde ne balumba ekinaawa ne batabula ne balumba egundi kibuli ne batabula ne balumba ewa kati abaffe naffe tulina okugenda okusomesaayo naye ani anatusaponsalinga okuba baseeka waffe transport bagende bamale ebizibu ebigambye nti abagagga omulimu guno n'abaddaawa baddaegye bitalagize nga bingi kugenda mpola ate mugenda empola abane bengole kulutadda. Tukweyanziza nnyo mukadde waffe Seeka Mutumba olw'ebyafaayo by'otuyitiddemu ku mbeera daawa mwezze etambulira okuviira ddala emabega. Seeka Baguma, baseeka bangi bw'asoma anoonya omuzikiti oguli mu kibuga olw'ensonga gwe guli okumpi. Ebyalo bino mwabitalaganga mutya? Okusookera ddala twagala okubategeeza nti obusiraamu buzze butambulira ku bantu kino olw'ensonga nti bw'oba otunuulidde abakulembeze baffe abakulembeze nga bamufuti n'abalala yo daawa eyinza okubeera nga si ishu bonna buli omu waali nga bwegambe nti ono yatwala bano natwala bano naye Allah zasaasira abantu kinoomu abavaayo ne bakola ogw'obwannakyewa nakola omulimu gw'obwannakyewa kati nga bwolaba nti tulina ssente nabbingo tewali muntu ayingirayo asasula yadde 10 ewali kasasira mukalinakwegamatole basiramusee oba bameka oba bameka bajja ne batuukaawo ne basoma ne balya ne banywa omwezi bweguggwako ne bagenda balinangawo ne programu ey'emyezi 2 n'emyezi 3 naye nga bantu kinoomu tulina muganda waffe Allah musaasire waali Allah musaasire ye yagamba nti abasomesa awo nze mbeekutte era ali mu myaka kati abasomesa abakola ate ne mu lockdown nga jukale naffe twagala okugamba ne mu lockdown kumbi ya myaka 2 naye abasomesa abadde akola ki omusomesa asigalawo olwo omusomesa asigalawo alabirira nebisigala amasanyalaze bitambula anasigala nga akola ki amulabirira muvubuka mutali myaka 3 si asinga okukola yeke nikusinga oishenga kigawo nange gwewebuuze gwenga omusiraamu mu Uganda olinayo sente buli mwezi zotekako okisooka olinayo omusiraamu buli mwezi gwotekewo afulumyenga omuyigiza alifaata bwoba tomulina abalina ekifo ekirimu ngaabo obeera n'omutemwa ntinze buli mwezi buseeka nja kutanga omutwalo gumu ogende kumalokasi kusomesa abasiraamu abapya ebitendo mubiraba ebinene buli faazi debasomesa bagamba bannaye twagala sente zigenda otwala bamaseeka okubuulira seeka gwe bagamba okubuulira agenda kugenda kusomesa juma kituufu yeetaaga obuyambi akomewo naye bano abasajja abaddaawo bagenda mu kaalo ne bakampingawo kubagenda lunaku lumu n'okomawo buli musomesa inna diina inda Allahi al-Islaamu abalokole babugumuka ne bajja nira ekibuuzo buli oseeke bagenda mu ddaawo bamalawo wiiki mwezi bw'olinayo buli mwezi omutemu anti gweteekamu basajja bano abajasi ba Allah obulamu olina butono n'olwekitugamba nti omulimu guno balinyogezako bungereza nti Allah tusaasire buli omu abeereko kyokola binafsika
gwe kennyini wamwalika nemukuwayoko kubanga byonna byonna bitanga okubalansinga. Kati sekada yogereza kubanga ye nanyini kufuna muvubuka oyo ye natwala gama tibanayi nebwe banga siriwo muganda wafuna omuvubuka muto myaka 3 nawe role kiyo okoze ekyenaku nti abamu kubayamba ku mulimu guno ate osanga yakabono ngateka bamana mu bangi obofuna bulungi sente bazijja oyo akolokote ekireko oyo sente zezo tezikirizibwa kukola busiramu obofuna bulungi nakyo tugamba tulina kufuna solution tukoze tutya differences hizo nazo tulina seko kimanyi nti abantu balina okola kawayendi omuntu kubanga akolokote ekireko akoyesa balina ensonga nnya kanzireyo temabega oyo sekatutukira okusomesa abantu suna eyo nayo department ya dawa tugenda okusomesa abantu suna naye banakubanga tubakyawe ekyo kimu tubaboole kyakubiri sambe kyakusatu tubalwayirize senta nga social media tebina gonye nebyebifaananyi bino ne video zaffe n'ebirala bakola mufti munako ogwanga kubanga akozesa akawuledi agambye okubavaako ne basalako ne bajjako omutwe gwe